Dubai efuse ya drone Uganda bakozesa SFC ne bakozesa SWAT kujja okuba obuzimba obwenjawulo ne babako abannayuganda n'abamawanga abalala. Gisisiine kintu kigambo kiri base nnyo ku bannayuganda oba ku baddugavu kiri jeno. Buli mawanga gakaaba, buli bantu bakaaba okubanga olunaku lwajjo bakubye ebizimbe ebisukka mu 7 nga balina zibaasi ne banga batikka abantu okubajjayo kubanga babatwala mu makomera abatalina byogerako, abatalina bisoma n'abalina ebisoma mumala tuuka ku komera then mutandika okola ki okwennyonnyolako. Of course balina ebifo bebatagetinga, balina n'abantu bebatagetinga, bafuna ebifo ebibeera nnyo ebirimu nnyo omuyolerero. Mbadde nina kaadi ngikozesa byange nenga sifunirako salary nga sirinaako sente zika wansi wa mitwalo 2 ejja diramu oba waggulu wa mitwalo 2 ejja diramu oba nga sisaasanyizaako diramu mutwalo 1.1 bajja kuba bantema nusu 10 buli mwezi. Kireetedde abantu bangi okwemulugunya, abantu bangi okutitula petition ez'enjawulo, okuwandiika ku internet. Omanyi zino ensi zitunuulira nnyo internet n'amawulire. So abantu bataliwo pressure. Central Bank ya Dubai oba ya UAE nevayo negamba no, temwongeza musaala, temwongeza sente ez'abantu basagale ku 13,000. Tetulabayo banka yonna egezaako okulinyisa sente z'okutereka sente mu banka wano muba mu UAE wano bagita UAE Central Bank. Dubai ai Uganda nga always tuba live mu Dubai era nga wenjogerera tuli mu kaseera kasama era nga omusana gwokera ddala okubanga oba omusana nga gwememula. Of course tusigala tutambuza emirimu, tusigala tukola kino nekiri, tugera tulano okugezaako okusigala nga tuyingiza akawugo mu mbeera yonna kuba at the end of the day ye goal. Naye nga wenjogerera Dubai ekaluba buli lukya. Dubai yongera okukaluba. Tulabyeko kati Dubai nga yapanda gaali. Abajjukira ebiseera bya panda gaali e Uganda mumanyi kyentegeeza bwengamba panda gaali. Dubai efuse ya drone Uganda bakozesa SFC ne bakozesa SWAT okujja okuba obuzimba obwenjawulo ne babako abannayuganda n'abamawanga abalala. Gisisiine kintu kigambo kiri base nnyo ku bannayuganda oba ku baddugavu kiri jeno. Buli mawanga gakaaba, buli bantu bakaaba okubanga olunaku lwajjo bakubye ebizimbe ebisukka mu 7 nga balina zibaasi ne banga batikka abantu okubajjayo okubanga babatwala mu makomera abatalina byogerako, abatalina bisoma n'abalina ebisoma mumala tuuka ku komera then mutandika okola ki okwennyonnyolako. Of course balina ebifo bebatagetinga, balina n'abantu bebatagetinga, bafuna ebifo ebibeera nnyo ebirimu nnyo omuyolerero, ebirimu nnyo abantu bafuna akasente akowansi kuba badde baali batagetinze nnyo kubanga balwanyisa obanga bakendeeza kyebayita abadde bakendeeza kyebayita ki nga bagala okugjawo partitions. Partitions kyekinti waliwo abantu ababa ne bed space, ababa bed space muzimanyi. Of course abantu abali mu Dubai abakutulakutulamu nakubamba plywood okubanga basasuza abantu akasente akenjawulo in way of creating privacy. Kwa buli muntu ayagala okubanga yeetaaga privacy, yeetaaga ka partition yako kitegeera. Of course bagamba tebakyayagala kubanga Dubai ebeeramu partition lwansonga bafiiriza hotels. Ezo hotels zolaba ennene ezibanga mbu abantu balina okubanga bagenda eyo naye abasinga bettanira ki bettalira nnyo bu partition obwo. Of course abaana babufanishinga naye banga bulabika bulungi nnyo, kitanda ekyo kinene buli kimu kiba fit. So abantu badde babwettanira nnyo, bantu bafuna 14,000 15 abagali yaddala okubanga basula bulungi mostly n'abafumbo. So badde bettanira nnyo partition ezo. Ndowooza abasajja ne bakomplain nga mbu zibafiiriza. Nga tuvuddeko of course bavaayo n'abantu bennyini abeera mu zino partition bo bennyini abantu b'owansi ba complain ne bagamba nti ate naffe bemunyigiriza tusasule partition oba bemunyigiriza tusasule hotels, tetulina sente za hotels, tufuna katono ate mba mutugoba mu partition maga tugende tukoleki tusulewa kitegeera. So mba mutugobye mu partition n'abantu aba hotels balina okukendeza prices kitegeera ebitazeemu nnyo okukwatagana bulungi nnyo. Update endala eriwo mu Dubai wano, banks ze Dubai zabadde zasazeewo buli muntu atereka mu banka zaabwe, banka ez'enjawulo zibadde zasazeewo zijje
minimum salary egenda ku kadi kuva ku 3,000 bateke ku 5,000 nga buli muntu yenna akawansi we 5,000 ajja kuba bamusalako dirhams 25 okutandika nga lumu. Naye bantu bangi bataddewo nnyo okwemulugunya kitegeera abadde bakawansi we 3,000 abadde basalako dirham 15 naye ne banka zonna ezeegatta ne zagazi raising ng'omuntu yenna akozesa kaadi yaabwe oba akozesa banka yaabwe nga tateekako musaala. Zino 25 zibadde zigenda ku bantu b'omusaala nga bafuna 5 n'okukkirira. Kati bano abasigadde bafuna 3,500 kasita gubanga musaala simanyi banfuna 2,500 1,500 abo badde bajja sula dirham meka 25 because bafunirako omusaala. Ffe bambadde nina kaadi ngikozesa byange nenga sifunirako salary nga sirinaako sente zikawansi wa mitwalo 2 ejja dirham oba waggulu wa mitwalo 2 ejja dirham oba nga sisaasanyizaako dirham mutwalo gumu n'ekitundu bajja kuba bantema nusu 10 buli mwezi. Kireetedde abantu bangi okwemulugunya, abantu bangi okusitula petition ez'enjawulo, okuwandiika ku internet. Omanyi zino ensi zitunuulira nnyo internet n'amawulire, so abantu bataliwo pressure. Central Bank ya Dubai oba ya UAE nevayo negamba no, temwongeza musaala, temwongeza sente ez'abantu basigale ku 3,000. Tetulabayo banka yonna egezaako okulinyisa sente z'okutereka sente mu banka wano muba mu UAE wano bagita UAE Central Bank. Yes, yetegerera banka zonna oba yeyogera ekisembayo. So amawulire ago gafulumye nti banka yabagambye aba Central Bank yabagambye muswamemu okutema abantu sente ezo, nakyo nekikola ki nekitera ddala ku pending, ne bakitera ku pending till further notice. So tujja kuba tumanya oba amawulire matuufu oba makyamu olunaku lw'enkya nga tulaba banka zaabwe banaba bagyeko akasente ke baba batugambye abafunirako omusaala n'abatafunirako omusaala 10,000 weeteeko kitisasulanga buli mwezi. So nga tuvuddeko awo entertainment side mu Dubai akasooka ku visa of course visa zifuluma neziri slow mostly Dubai yo nga nkyayongera kibagamba badde bamwefula abagezi nemino kimanyi nti Dubai tewa bana Uganda visa currently negundi state that azikola kizibawa visa kitegeeza ki osofuna visa okuva Sharjah osofuna visa okuva la Salke move osofuna simanya osofuna visa ya lane as long as oyina visa nosobola okuba nga oli mu Dubai. Abantu abasinga bali mu kwata mu Dubai muno swati bezikwata abalinya pandagale batikka mu drone nga bwe kiri e Kampala. Ni wano drone zijja ne babayoola nga tewali gwe bagambye, tebagambye maama wo, tebagambye taata wo, tebagambye yakuleeta, ne bakutikka ne bakubanga bakutwala mu kkomero wansonga then ne babasortingira eyo kitegeera. So ekiri ewo era kyekiri era newange. So never tuli safe, but what we have to do is to try to survive ate tusikale nga tutambulira mu gundi mu makubo matuufu because kino ekiri wano kino kiri tekiri ku African bokati obasoma bakiri ku bana Uganda bukano kiri jeno bakuba obuzimba abantu ne babafulumya ne babugala nawo ne babaga munyoyo mudda kataka kaseera nawo kajja kujjawo nawo oli nawe berengo ketegekera but kyoba ino okola kimugeza ko kutambulira mateka weewale ekiba kino kyonna kigenda kuteeka mu danger. Bera ne ID yo bera ngomanyi details eziri ku ID yo ti ID yange eri konkola mulimu ki ID company yange eri ki ebintu ngebyo osobola okubanga bwe bakukwata basobola okukusortinga mu ne bakuteekawa ne bakuteeka ebbali kitegeera. Omusana mungi ne bakukwata bajja kuteeka mu AC ejja kukuba okkirize nti bya ddala kitegeera. Muganda wange so kati gwale yandaba ku Dubai Uganda twala information ebirenga wekola ki weberera ate wekumira ddala bulungi nnyo ddala kuba obunkenke bungi embeera saba zino ekola ki tetambulira ddala bulungi ddala kuba na Uganda bali muno mu Dubai. Kiki kitogeddeeko okuba obuzimbe bufuusa okuba obuzimbe. So buli muntu yenna okuba olina abantu abalala bali abasoma mu kizimbe kyo nga kati ebintu ebalimu si bituufu beera ng'ogezaako okukola kyo basindika ebbali ate obeere ng'osobola okuba ng'otambuza musobola okuba nga mwekuuma safe. Ab'ebicupa musooke mulindeko okulya ebicupa ojja kukwata poliisi ogireetere banno mbw'ogenze ogula kacupa kamu yakaddira mu 5 beerako wamu for this time embeera yatabuka abalina visa babakwata abatalina babakwata
abayina buli kimu babakwata just tukakkane paka embera ya kipanda gali bweggwawo embera ya drone bweggwawo embera ya SWAT bweggwawo kitegeera tebiri Kampala yokka ne wano weebiri bakwata tebagambye maama tebagambye taata tebagambye yakuleeta tebagambye omuntu ne bakwata ab'enganda ne bakunonya nga tebakulaba ng'olina zunga ku poliisi paka wotuka ku poliisi gye bataddeko omuntu ekintu ekirala emirimu gikendeeramu nnyo nga mukimanyi mu mbeera y'omusana oba mu mbeera gyetumanyi nga yasama nti emirimu gibeerera ddala mitono nnyo so buli muntu yenna anoonya omulimu saa zino akaseera akaba kazibu nja kuadvisinga mwe balina omulimu sooke tugende mpola tuve mu musana guno musana abantu kampani esinga ziggala nawo abulala babasindika mu vacation abalala babeerawo nga bakola naye nga obusente bwa omusala gukendeera ne bagusalira ddala mu mbeera ya sama ebyo byembabulira bya ddala so gwe alina wooli sooka oswamemu tuve mu sama kuba n'abanoonya we baliera bangi kitegeera naye ngaekisinga njaba advisinga omuntu yenna alina skill oli w'amaanyi nnyo mu Dubai muno era ojja kumalaku oba poliisi tekutte ojja kubeerera ddala ng'oli w'amaanyi nnyo okuddako side entertainment gali nabadde mbatteyo nensooka ate mbako ne benjogerako ebirala okwongera obimalawo obulungi nnyo so side entertainment Dubai abantu badde bakendeezezzaamu okuleeta abantu mu Dubai abayimbi saa zino at least bateekawo space compared to byedda nti bedda baletanga abayimbi kumpi buli wiiki nesa zino olaba bakiwaamu omwezi ekitegeera myezi 2 myezi 3 lwa nsonga show za floppinga nnyo omwaka oguwedde abantu bannyo bagwa nnyo mu maloosi nga bwolaba ekiri e Uganda nti kati abantu tebakyali nnyo much into shows lwa nsonga ne performance za going down by investors bakita so ne wano wennyini olina okuba ngaoli omanyi okulanga olina okuba ngaoli mukwano gw'abantu okusobola okukwata gundi tiketi n'ozitwalamu bannayuganda b'omanyi banna balidde okusupportinga n'okwata tiketi n'ogenda mu bana balina business abannayuganda n'obalangira nabo ne bagulako tiketi ne bagula zi tables n'ebisigadde that is how it's done naye bw'okwata mbolanga ebulanzi ku social media n'ebisigadde muganda wange olina okuba ng'olina influence ab'amaanyi ate ng'olina erinnya obyodinza erinnya waliwo abayimbi of course abazze tuyina leero tonight today is a Saturday tuwajja kuba omisa Kisemakula ajja kuba ayimba yatuuse dda mu ggwanga by the way yatuuse lunaku lwa jjo ndowooza kati ali malirax bamutambuzaako alawundi okubanga ate yayongera okunyumirwa ekibuga Dubai wazzeewo n'omukyala alandinze is it today or yesterday night amanyiddwa nga Kinawolovu fena gwe tumanyi nga of course Nando Lava yayingidde Dubai which is okay namulaba jidde mu sweta gundi yamukubye mu kijaketi ekinene kyemanyi yakijjeemu ddaboy kuba guno omusana gubikukolera ddala but tusigala tugezaako tugezaako okubanga tukutambuza buli kimu okubanga kigenda ddala bulungi and that I will say that was Dubai for you of course to Dubai Uganda that means tukwatako Dubai netukwatako Uganda okuddako mu kanyomero ke Uganda of course Uganda yewaliyo non-stop entertainment news yatandikira ku show ya Bebe Cool gye yategese oba album launch ya Bebe Cool gye yategese oba album release yes yakoze ekintu kiri massive yayisa abayimbi bangi Kampala ne babanga bakola ki bajja okubanga bamusupportinga tulabyeko ba Juliana Chameleon yabadde na Kigali nabanga asalako in time netulabako ba A-Pass nebako bayogedde of course most of the people they said they loved the album tulabyeko yayisa abantu nga Alien Skin yabaddeyo of course n'abaana benga bonna bakubye amasoti abaana b'omu ghetto they were looking so amazing nga tuvuddeko netulabako abayimbi nga of course babadde abayimbi abawera abanenenene ba Azawi by the way bitter ne Dickens I don't know why so babadde bitolenga people abantu abaluza ku album bagambye album nnungi I also had to take the time nempuliza ku album eno album ya Bebe ina some nice songs I love the song kana kamba kaimbye ne Joshua Balaka it is really amazing for me it's the number 1 ku album eyo kuba omwana yatadde mu touch eyo mu West muganda wange ne kabanga kaimba kali so nice
album hiyo anajiuliza, it took some time to, but the music is so urban, yakuyemu ku mapiano n'aba South Africa kuba nakubamu ko kiziki kyaba western nakyo kyabaddemu katulabe naye nga ffe Abannayuganda saabemu kayimba kaffe keyatuwadde ffe ngaffe yakubyemu nnyo ebiyimba ebiri urban, ebiyimba ebigenda ndowooza yeka yatagetinze nnyo market y'owabweru kitegeera teyataddemu luyimba lw'enzogamu kati n'oluyimba lw'Abannayuganda, this is for us, you know. Yakubye ekintu nga totale kiri urban. Abatanywira urban music bayinza obutategeera album ya Big Size Bebe Cool kitegeera. But I felt like I got like 4 songs ezanyumidde ne mostly njagamba oluyimba lwa Joshua Baraka. I know yayimbye Kaslo, it was nice. Yeah, Bebe Cool ekingereza ye muntu ayakuba oluzungu yakuba ebisale eby'oluzungu birege nakwatayo. I don't know how, but Ugandans have loved and supported Bebe Cool. Yes, a little bitterness wakati wa Bebe Cool ne Eddie Kenzo, and I believe Eddie Kenzo njagamba you're a leader entondo lusiba zino kende, and of course you know ko accepting and sometimes to opinions zamwe tezikwatagana, you know ko okubanga oyina abantu bokolayidinga nabo. Sometimes you have to pull up weskamwe mabega abantu ne boogera oyina okumanya olwakaseera ngo oyina ku mawulire ekintu ekigongola bakikutennya ensi ate ng'okimanyi bajja kwetaga interview osooka n'ogyewala kusobole okubanga weewala okwokya abasajja bakutadde mu mbeera ya blind kuba naye wayimbako ffenna tukimanyi bakuwako obwambasada bwa Kenya. No one asked sente ze baakuwa but wali ku ebyo Kamili natusinga okugamba nti ebya flight ebya chopa baabitambuliramu dda bazimbiddemu abaana b'amasomero bazireeta, so it's not something big ekitegeera mbo yazze n'enviro ne bamuwaka chopa ne kamuleta oyo omusajja kyekyo kyali Gashumba kyebadde bagamba kyebayita branding excuse me, Gashumba kyebadde bagamba kyebayita branding nti abantu abasinga bagundi ba promoter batukana basalira ssente nabagamba wano ne balina muwazi no balina muwaziri naye nga weebuuze promoter akusalira watya ssente ze bakuwa. That means industry ezeeko wansi. Twetagisa okuba nga tukolinga socks. Eddie Kenzo oli international, oli ku international level. Obimanyi otambuddeko ogenze mu Guinea, ogenze Burkina Faso. Okubye eseze enjawo suubira mbu badde bakusasula buswazi. Kino ekintu kyakweramula. Nze jini bengena ne bajenguza omutwalo oli basobola gimuguza 3 ng'avudde mu kyalo. So kidependinga how you want to advertise yourself, how you want to promote yourself, how far ongeje wetuka waggulu kuleba sente otunga noganze ngwana milioni 7.5 Diamond azigwana kuba kikoleredde ali ku international level. Musajja atava kugundira ajja kugamba nzo kimye naye nina kyonna kino ate twali twagala mumanyi gena international kala asemanyi kiki obonoonya ki international Diamond yabadde amala bino ebyabayimbi okuva ne boogera national just bikola sense kitegeera naye kola nnyo bonna agende bokola nnyo bakuyite guyo omwamala gundi kamyoni yabadde ali mu kisaawe e Rwanda nga muntu ali ku ye kitegeera. So ekyo kividiyo nvuddeko njagala njogereko ku Azawi nalabye Azawi msimanya Azawi Kenzo muleke funa byokola Kenzo muleke Yesu oli mukazi muyimbi naye nga ze nasookera okukulaba Azawi nakulaba ku show ya Eddie Kenzo ng'omu backing olimba na Eddie Kenzo one of my best shows. Eddie Kenzo yayimba 10 years of Eddie Kenzo. Was it Africana? Wali awo ng'olimu abaana abayimbira kusije bamu backing. Nawe iwe style osobola okuba ku level etu kisoboka. Era ne bw'omusanga kyemanya amasannyalaze ogawulira. So twemenyubira nga tuli apa twesikasika. Ate Kenzo avoid okudda ddamu buli muntu. Azayo muyimbi wa kabine yazewe amanyi wako mayogera ku politics ayogera ku kino ebisinza osuula abantu twagala music ya Azawi baako nekyofokasinga ko lime kubanga obeera mu rangoz eziteetaagisa olwana wano olwana ono olwana oli okitegeera mpozi ne concert ezisukiridde e Uganda kyovala neevula ebisusu okusala abantu e Uganda twakava mu kitone simanyi ndowooza naabo abalabaniza tebalina buzibu bo bagikuwa gwamanyi bo kasita obasasula okitegeera nakafa katono abantu bakyasobola kajjuza. That means people are busy. Abantu bagala ebintu birimu buseegu bagala ebintu byogenda bateekamu eyo babulire. Musajja yagenza olonkinga nange show isaraba na Uganda basente muzijja bamuzijja waze muteeka mu show
kasente omuntu kendibadde akwata n'akabako nekyakakolamu atule nnyo ku shawa ne bamulayikinga ne bamuweereza sente z'ofuna ng'oli ku show oli ku tiktok z'oba okomako zino sente ezokkakamusima otuuke n'okukola concert mukwano concert zisala abaana ba tiktok kitegeera nalabakodde eno concert emusaze olabyeko nalabye ono bagamba mama nga bitone concert zisala abaana kuva ku bayimbi paka ku ba tiktoker eyakakono mugimanyi ne maama we yenyini teyajja. People are still making the same mistakes. Kati Muzeeyi Magala sazina ali maziga yabadde alonkinga akatabo ke naye ng'olina luyimba ki ali mu kakooti akubyemu obukooti buno ng'akobote and people fail to turn up because kati bagaana kugenda ba Palasa alina luyimba bagende wa Muzeeyi Magala alina akatabo mubaddemu abantu 3 mu theatre namba okitegeera. I can feel the pain. Nire bano babeera nabo babizonto nga nabo bali awo basobedde abayini UP abandi baleeta ku bantu. Oh Lord. Bannanga Abannayuganda bali ready okufa n'omuntu yenna. Ate kino tekiri nnyombo simanya kiri abantu bakoowa ebintu mwakwata show na bakwata entertainment yo ne bagijuza politics. Kati n'oba osofunayo abantu 5 nga bazze be babo embeera yatabukira ddala ekirungi bakirwanyisa ekibi kati kwegamba buli kimu kyayonooneka. Everything is about politics. Abantu basalawo byonna babireke babyesonyiwe. Violence alinga violence, obusego bulinga obusego, okwetunda kulinga okwetunda. So people decided to stay in their homes balabire ku TikTok balabire ne kuki kati gogenda okukola show yenyini ngeri ku TikTok baji streaminga buli wamu oli ne yebuuza ki ekintu wala mbano leading share streamed everywhere kitegeera. So ebintu ebinna ne byetaaga okutunulamu okwogerako ku show ya batuvudde awo ku show ya Bebe Cool ya hostinze it was a success. Abantu bazze Bebe Cool of course yali big apali big so bena bampositira amawuli agala okwenkama komawo Uganda and she had decided to host a concert. Ndo kigambibwa abategesi level balete bava ku mulyango gwenga bakola kamiliyoni ali ku kitande ne bamulaga bamubukinga. Mama Lubuta mama Shikaba bade akadde Uganda ba promoter ne bamusala kwali tebava wali ewe wabere munyonyo tinave tukakuteeka tukole kiri of course bamaliza bamutegesi naye katusabe kwenkama. Of course she's the biggest in industry era njagala mbabuulire okuva oyo mukazi bwe yavaawo n'agenda ng'oggyeko oyo omuwala ava peace industry y'abakazi musical wabadde tewali muziki. Katusuubire kyatuletedde kyakabi abagenda kuba ne ku music omupya katulinde but she's that big so tugenda kuba tusuubira okuba nga tulaba ku kyenjawulo okuba mumanyi Queen Kama yaani naki kyayinza okuba nga atuweereza ffe ng'abawagizi be. Yazzeewo nnyini Serena mumumanyi waakuba Serena I think it is Serena yakuba twongera okufuna details akomyewa live in concert August nga 22 so abawagizi mwena abashiba mubeereyo nze ndi Queen Kama ndi omu ku bawagizi ba Queen Kama njamulange kuba ndowooza I believe okuva she's the true queen ya queen owaddala because of temina kyemuŋŋamba omuntu asobowagira gwayagala mpozi amawulire agolowa galiko politically omukulu Muhammad Nsereko alangiridde officially okuba nga agenda kujja kuba president ba Uganda 2026 to 2030. Kati n'abantu abali mu IT abantu abagezigezi abantu abali zoninga of course bafunyeyo omuntu waabwe avuddeyo n'agamba nti me I'm here and a lot of people smart people are for Nsereko tebavuma tebalinyirira tebatyoboola bakukonvinsinga obeegatteko tebakukaka. Of course ekintu ekimu kubadde bibulawo mu Uganda waliwo abakuba emiggo bawagira waliwo abavuma bawagira waliwo bavuddeyo omuntu wagenda okutuuza kuli zoninge kyakabi okitegeera si byakkaka muntu muvuma kusooka muvuma kusooka mumulinyisa drone kusooka mumukuba kuli zoninga naawe. So Nsereko kyekimu kyakosa of course abantu bena abagala okubanga muli zonating mwagala okubanga mwagala ekintu ekiri peaceful okubabuuza omuntu lwaki oyagala nkwegatteko nanyiga bunyizi mpole naavuma. So I think politics abadde mufu nnyo kyekituufu oba munyiga
so nga tuvuddeko awo, that was Nsereko for you. Waliwo olutalo oluli peti. Omanyi kati ennaku zino Uganda amawulire tulina ga kuvuma. Kasita ovumagana n'omuntu ofuna TV zikukyaza, YouTube channel zikukyaza, ebintu ng'ebyo. Tulabyeko omusajja Lily Puzzle ne Tamale Mirindi Junior nga beevuma okukamala, of course nga Sanyuka Spark zibayita ne zibajjako interview because of okwevuma. Nenze siraba lutalo lwa TikToker kubo abachi Tamale Mirindi TikToker wadde ne gundi alimu lwa TikToker yani Puzzle alimu lwa TikToker Puzzle boso lutalo luguze full figure kuba mpulidde alusaba because tekina kye kigattako gwe nga gwe because olina side ya entertainment olina side ya TikTok so okwewamula mwogedde taata oli yafa mumulese mu mboozi ono alangidde n'ebyenda so I think amawulire ga Uganda muneko gatambulira ku bavumi kuba balaba ku TV ola ku TV ez'enjawulo olaba nga ekintu bakola ki bakiriko ku TikTok tebavaako beevuma biki entalo bazigula byonna nga bibiri. Nja kusembyayo oluyimba lwa B2C ne David Lutalo naluwuliddeko nze nga bwe mmanyi David Lutalo nakiri ekiyimba kye ekyasooka kye bakuba ne B2C. I think that the first one was a nice song. Kano sinaka feelinga fit David Lutalo mwana mwamu stress nnyo abana Uganda mwamu stress nnyo na losing I think agenda losing love kitegeera eya music. So tuba tujja kusubira ebintu ng'ebyo. Ninja nja ku advising abana Uganda mukendezo kola concert esukkedde so okubanga namwe mwefuna mu kusente ba TikTok sente ze mufuna ku online zimala sente ze mufuna ku bantu beweru zimala muleme ku stressinga nnyo abantu bo mu Dubai tubere safe bintu bikambwe bintu bya ddala mwebale kwekumira ku ne subscribe mwebale kulikinga show yaffe mwebale kubanga mutwagala ku TikTok teekateekayo obuntu tugezaako kuba ate nga tumuvatinga bannaffe betukola benga ekintu kitambuza mwebale nnyo mwebale ddala Dubai Uganda nga amanya mba Tempo. Assalamu alaikum bagaliza Idi ennungi bannange basiramu bannange abali mu Dubai bes